Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanagana kukya genda maaso mu bitundu ebya South Kivu province era abantu bongedde okubanga badduka mu maka gaabwe, abamu tebakyamanyi ekane mu kibira era abantu bangi balabiddwako nga bali mu dduka beetise ebintu byabwe era bano nga bagezako kubanga banoonya emirembe. Ye Secretary General wa United Nations Antonio Guterres avuddeyo n'alagira mu bwangu ddala ekibinja eky'abalwanyi aba M23 okubanga bava mu kitundu kye bawambye nate ekya Uvira. Omukulu Antonio Guterres avuddeyo n'agamba nti alina ennaku nnyingi awulira okunyorwa olw'okulwanagana n'obutabanguko obuli mu South Kivu province mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti avumirira ebikolwa ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa ekibinja ekya AFC M23 era omukulu ono yavuddeyo n'abasaba basse wansi ebyokulwanyisa bawanike era bafulume ekibuga kino ekya Uvira. Omukulu ono okuvaayo n'ayogera bino tujjukira bulungi nti n'abalwanyi aba M23 nabo bavuddeyo ne bafulumya ekiwandiiko ne bagamba nti kituufu nti ekibinja kino ekya M23 AFC bagenze maaso n'okubanga nate baddamu okuwamba ekitundu ekya Uvira era mu kiwandiiko kyabwe bavuddeyo ne basaba abantu abaali badduka mu maka gaabwe baddeyo nate ne bizinesi ziddemu abantu batandika okubanga bakakalabya emirimu gyabwe. Era Antonio Guterres mu bukambwe obungi avuddeyo n'agamba nti United Nations bajja kusigala nga bakakasa okulaba nga abantu bafuna obuyambi, bafuna ebyetaagisibwa, emmere, eddagala n'ebintu ebirala ebyenjawulo. Era omukulu Antonio Guterres avuddeyo n'agamba nti bajja kusigala nga bawagira endagaano eyabadde mu Washington wakati w'abakulembeze b'amawanga gano aba President Felix Tshisekedi ne President Paul Kagame. Era omukulu yavuddeyo n'asaba okulwanagana kukome waddewo emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo n'ebitundu ebirala. Bo abalwanyi aba M23 nate bavuddeyo ne bongera okakasa ne bagamba nti bo bajja genda maaso n'okubanga bakubiriza abantu okuddayo mu maka gaabwe, okuddayo mu bitundu ebya Uvira era bano bongedde okubanga bakakasa ne bagamba nti ne basaba abantu nate baddemu balekeraawo okubanga beeraliikirira. Era abalwanyi bano aba M23 nate bavuddeyo ne bagamba nti waliwo abajaasi ab'eggwanga erya Burundi abakyali mu nsozi mu kitundu kino ekya Uvira era bano bagamba nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abajaasi bano babajjayo. Kakati Antonio Guterres yazeemu nate okubanga alabula n'agamba nti olutalo luno luyinza okubanga lugenda kukosa ebitundu ebiriraanye ekitundu kino ekya Uvira naddala nga ekitundu kino ekya Uvira wambiddwa kiri kumpi n'ensalo z'eggwanga erya Burundi. Ye President Evariste Ndayishimiye ow'eggwanga erya Burundi gye buvuddeko naye mu lukuŋŋaana lwa African Union. Omukulu yavuddeyo n'asaba wabeewo emirembe mu mawanga aga Africa omuli okulwanagana era omukulu yavuddeyo n'asaba n'agamba nti okuteeseganya okubanga amawanga gano gakwatagana y'engeri yokka ey'okubanga bamalawo olutalo olugenda maaso mu mawanga ag'enjawulo wano mu Africa. Kakati okulwanagana nga kwo kukyagenda maaso, Antonio Guterres alaze okweraliikirira, alaze nti mwennyamivu okubanga olutalo luno lukyagenda maaso n'okubanga abalwanyi bano tebagoberedde endagaano eyasayiningiddwa wakati w'amawanga gano abiri nga ne President w'eggwanga erya America Donald Trump nga yabaddewo okulaba nga akakasa nti abantu bano nate basayininga endagaano waddewo emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.